kakati okwogera ku nsonga ya President Museveni okuba nti yadinayinze oba yawakanyiza ensalawo ya kooti enkulu ako nno kabonero kabi nnyo eri bannayuganda. Kalimu ebintu bingi naye ensonga eno njakujogerako emirundi ng'esatu. Ensonga esooka, Museveni ng'omuntu ayinza okuba nga tiyamatidde na nsalawo ya kooti. Kati bw'abanga tali above the law situmulowooza kuwa biragiro, wabula asobola okuwa endowooza ye naye tekijjawo nsala ya kooti okujjako ate nga zeyo nayita mitendera nga bwe tulaba nti omusango guno gwali gwawabibwako era yaguwaaba n'aguwangula gavumenti. Naye nga bwe twagambye nti ku lwa gavumenti Anthony General n'ajulira era omulamuzi oba ssaabalamuzi Onyiddolo n'akwata fayiro n'agiteeka emitwete we okutuusa embeera bwe yamunyingiriza n'agyejjayo. Kakati ekyo kiba kitegeeza nti Museveni bw'aba alinawo omukisa nga akyalina wasobola okukolerawo apiiro, kati naye alina kudda amateeka n'awakanyiza maki mu kooti. Addemu ateekateeka ebaalooya be ne Anthony General badde bakyalenjinge ensalawo eyo. Naye bw'aba nga ali ku biragiro bye ng'omuntu, kitegeeza nti aba amaze okujungulula ekitongole ekiramuzi kyonna, kiba tekikyalina mugaso. Ekyokubiri, aba amaze okujungulula palamenti yonna mu bujjuvu. Abadde abikola naye ng'abikkako, naye kati akulazibwa ne kiba kifuuse lwatu nti kati ekitongole ekiramuzi tekirina mugaso, palamenti terina mugaso. Kitegeeza ojja na kwezuula nga n'ekitongole ekya poliisi nakyo kirina okuvaawo oba okuyimiriza emirimu gyakyo kubanga kiba tekirina mugaso nga kooti President agamba nti abagikolamu oba abagikulira bali incompetence, tebalina busobozi busobola kuddukanya mirimu gya kooti. Kakati bwe tuba nga tulina constitution nga efuga abantu ba bulijjo naye ng'alina obuyinza temufuga, kati eri bannayuganda kitegeeza nti Museveni olwaleero abadde asuze aba mu buyinza. Museveni abadde tasula mu ntebe ya ggwanga Uganda kubanga kakati bw'abanga ajunguludde ekitongole kiramuzi kati then what? Kubanga ekitongole kiramuzi kitambulirako ebintu bingi nnyo eggwanga okusobola okutambula. Naye bw'abanga akugambye nti akkirizawo na nsala ya kooti kitegeeza nti abaggyemu obwesige. Kati ate bw'aba abaggyemu obwesige naye yennyini Museveni wabanga agyemu abalamuzi obwesige oba ekitongole kiramuzi obwesige naye yennyini aba yeggyemu obwesige kubanga ani yamulayiza. Bw'abanga Chief Justice yakwata Museveni n'amulayiza, kati n'akugamba nti olwayo Chief Justice talina busobozi busobola kulamula mateeka mu ggwanga oba kulunganya mateeka mu ggwanga, kitegeeza Museveni aliwo mu bukyamu ne gavumenti ye eriwo mu bukyamu. Era n'emisango gyonna ezijja zisalibwa mu bulungi ne mu bubi oba birungi oba mibi, gyonna emisango egyo tegirina kubeerawo. Abantu kati kooti abasalirwa nga basibiddwa ababibwako ebyabwe oba bawangula emisango mukakase ku statement ya Museveni, ebyo byonna bifu kubanga ye yennyini yalonda abalamuzi ng'agamba asinziira mu ssemateeka wa Uganda. Kati akugambe nti abalamuzi tebasobola bye bakola Yesu byayagala, kati ate abalamuzi balina kukolera mu ssemateeka. Kati ekitegeeza ne constitution yennyini Museveni agisazeeko omutwe agisi. Kati bw'osola constitution ne parliament oba ogiggyeewo, parliament enfu, constitution enfu, judiciary enfu, kati tuddako ebitongole bikuumaddembe ng'ekya poliisi kifu. Kati kitegeeza nti bannayuganda mulina okweddiza obuyinza mu kiseera kino ekyamangu, mutaase akazigizigi ke mugendamu olw'ensonga nti singa mutandika okukkiriza okufugira ensi ku biragiro totale muba muwedde. Era kati Uganda bwetwogenze ku side yange ndabanga Uganda talina president era ndabanga estate eri mu muliro beri mu katyabaga. Ekyamazima bannayuganda ku ssaawa zino tuba tulina okulangira state of emergency bw'abanga Museveni yakoze statement efaanana bwetyo. Kitegeeza nti poliisi mu kaseera kano teyasobola kukwata muntu okujjako ng'emukwata wabweru w'amateeka, naye mu kaseera kano tegenda kusobola kukwata muntu kubanga egenda kukwata omuntu omuvunaanira mu constitution ki president w'eggwanga gy'atakkiririzaamu. Ogenda mutwala mu kooti yawa president w'eggwanga gy'atakkiririzaamu kubanga yo poliisi omuntu ena mutwala mu kooti n'awozesebwa, kati kooti egambye eri incompetence. Abalamuzi tebalina nsa, tebamanyi kye bakola naye bakola tobikkiriza nti gweoyimira buyimiriza eri nga basazeewo n'ogamba ekigambo nti saabitegedde. Oyagala kutegeeze batya? Kooti etambulira ku mutwe gwo, balina kulinda gwe mulamuzi asoma amateeka okakasa. Kati bwettu ensi bwe zeetugenzeeko, n'atwala ekitongole ekiramuzi, n'atwala palamenti, n'atwala ebitongole ebyokwerinda, n'atwala ministries zonna, n'aveeyo n'ayingira ne mu cultural institutions, n'atwala n'ebibiina by'obufuzi, naye ng'abantu ensi emutunuulidde. Museveni oyo naye kubanga abadde ajja atuuza abantu bayagala mu bifo era nga bakolera ye, kati embeera weetuuse buli muntu ate omugambako kubanga buli atudde mu kitebe ekitambuza obwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda aliwo lwa Museveni, n'owa Bunyolo n'owa aliwo lwa Museveni. Buli atudde mu kitebe ky'eddiini Kampala Mukadde Namirembe, Lubaga, Kibuli, Namuŋŋoona, bonna batuddewo lwa Museveni. Kati political parties zonna ziriwo zonna ezisinga obungi okujjako Nuupu zibaddewo lwa Museveni. Kati some organizations Museveni
kakati kyekyo kimuwaliriza olwokuba nti buli muntu aliwo lwa kisa kye waatudde kati nakulaga nti ssemateeka tekyakola kati alina kozesa biragiro kati ebiragiro mugenda bikozesa mutya nti ekiragiro kya president mukiteeke mu nkola naye nga ate kibuuse ssemateeka naye nga omuntu gw'okutta ate olina muvunaanira mu mateeka ekyo ogenda kikola otya ng'okwata omuntu wabweru w'amateeka ate oyagala omuvunaanire mu mateeka that is impossible. So ndowooza nti ebigambo bya Museveni byayogedde bw'abanga abadde nga teemulugunya bwe mulugunya nga abadde awa kiragiro obanga awakanya ebyo mu butuufu bwabyo bw'aba tagenze mu kkooti n'ayagala enkola neegende mu maaso kitegeeza nti bannayuganda tulina okugiwakanya era wano tulina okusitukira Museveni okumujja mu ntebe kubanga ffenna atuwabiza ate era guno gwe mukisa gwe tulina kubanga amaze okwabyuzinga ssemateeka bw'aba atambulako emirimu gyayo agikolera mu kitongole kiramuzi ekirungamya kati wagamba nti chief justice byalamula si birungi Museveni yennyini yalina okusooka okuvaawo naye kati bannayuganda tetulina gavumenti abayaye bawamba obuyinza kati omukkiriza abayaye babafuge muba mukoze ensobi kyemba ndowooza neŋŋamba nti kino ekiseera Museveni yandibadde asobola avudde ku buyinza eri bannaddiini gye mutudde ab'ennono gye mutudde bannabyabufuzi ba stakeholders bonna gye mutudde bannansi ba Uganda kino ekintu mukirabanga kyakusaga naye kyabulabe nnyo era nkakasa nti bwe kibanga Museveni asobola kukola statement bweti kakati ate bwe munaatuuka mugenda mu kulonda mukakasa asobola okukkiriza ne mumuwangula ng'amaze okuwamba olukiiko lulamuzi bwe luti mu lujjudde abadde yaluwamba naye kati akibalaze yawamba parliament mutabani we ennaku zino zinavuma parliament neegonda nemuwa ensimbi naye bamuyita tagendayo naye mukyala wa president Museveni minisita w'ebyenjigiriza yani Kataba Museveni tagenda mu parliament mu bukodyo lwabwe okutagenda mu parliament naye ate baduumira parliament nekola bye baagala kati ekyo kitongole kyawambibwa era budget yo naye bagiyisiza Museveni na famire ye na mukodyomi we n'ebitongole bateeka ebyekiyayi bya aya peneti ofisi manabiki ubulwala okuteekawo ensimbi wonna loko ne batwala ensimbi za Uganda n'okusasulira abo abantu amabanja ge baalya nga situtegedde ne basomera budget kati statement bwe banga efaanana bweti bannayuganda tulina okusituka bino tugenda kudda mu kalulu ka kulonda 2026 tekigenda kuvaayo naye munakalonda Museveni n'afuna obululu kamu 1% nga mumulesa akole bino ebyobusiru kubanga akimanyi nti wabikola musirika era bimanyi wabikola temubifaako kati atadde abalamuzi mu kattu atadde abapolisi mu kattu atadde bano bamayiga bakatikiro bonna byateeka mu Bwakabaka bannaddiini abatadde mu kifaananyi ekyobusiru ennyo tiwakyali muntu ababalamu magezi kubanga baali bamuweereza nga bamanyi baweereza muntu kati ku ssaawa eno atandise okuteekawo embeera bagamba oba amateeka oba si mateeka kino kyenjagala mu lwatu kubanga mulina endagaano naye mwakola endagaano ne sitaani kati kyembadde ndowooza mukyuse obuufu bannaddiini kubanga gavumenti zisobola okuvaawo n'eddiini tezigenda kuvaawo obwakabaka buli misayi gy'abantu gavumenti yesobola okuvaawo n'obwakabaka bo n'oba ogyewo obukulembeze busigala mitima gy'abantu era buddawo so mbadde mbasaba nti mugewuke mukyuke mukwatire wamu ne bannansi mujje gavumenti mu buyinza kyemmanyi nti ku ssaawa eno buli muntu wali kati yejeeredde nowaba nga walya ssente za Museveni ku bino byakola tolina bwesobola kuyimirira maaso kumudifendinga oba muli bapoliisi oba muli bamagye oba muli balamuzi oba muli mu palamenti oba oli minisita oba oli mu kalicho institution oba oliwa kati amaze akulaze nti kati ensonga weeri kati ekintu kyaliko kikye na famire ye kati musigale n'eggwanga lyammwe nga muli supporting nga muli ne bannansi oba mukkirize mugende n'omuntu akutese mateeka n'agigaayagaaya ate nasigala nga mugamba nti mukulembeze wammwe kale muba bawumba tuutu nnyo okusinga n'ekirowoozebwa. On top of that waliwo ababadde bajja basamwasamwa bampuuga balumu n'abalala mubaleeta nnongoseza mu palamenti kati kino kibeere ekifaananyi ekirungi eri buli muntu ategeera okusooka mpuuga twamuwabula nti tosobola kuleeta nnongosereza nga atolede akakyuka ebyokulonda kamaze okuyisa road map naye ekyokubiri okujjako nga byoleetera amateeka ago nga bigenda gasa Museveni naye ne bona okunga palamenti neyisa etteeka eryo katugambe nti opposition terina busobozi busobola kuyisawo tteeka naddala nga ligenda kunyigiriza Museveni naye liba ligenda okumuyamba etteeka lirina okuyitawo naye bwe ganayitawo negana ge bataagala bw'anaatuuka eri ajja kusayiningako agage ago mpuuga gamuleetera mu kino kye baagala bayiseewo oba tutegeragana naye bwe tuba tusinziira ku mateeka ge tulinawo kooti enkulu mwe yasinzidde okutapula ssemateeka nekola ruling olwedde ebaddewo naye okusalawo kino ekyenkomeddwa okwangula okwabula nti kooti eri kyeyasala yasooka kyali kituufu ne bongera n'okugaziya okunnyonnyola kati bw'ogamba nti obiwakanyiza kitegeeza nti ne constitution kati okuyongeramu amateeka amalala tegalina mugaso gwe gagenda kukola nti gonna amateeka goyongeramu tegajja kukola kubanga ekizibu kizuuse nti si mateeka ge gataliiwo wabula abalina ogateeka mu nkola be baweebwa ebiragiro ebirala ne bava ku mateeka ne bakola ali mu buyinza byayagala ku kisaakye kubanga yabawa emirimu bw'otakkiriza byakugamba ajja kugoba neither akusibe kubanga wotandikira okujemera ebiragiro bye jjukira oba olya ku ssente ze yakuwa enguzi
nemukola emisango nemutane ku bantu nemukola batya kati ayina emikisa mingi yejo kuteka mu nkwawaze kubanga ayina obuyinza babata kusse nakuteka mukomera nakusiba kakati awo nawo waliwo obuzibu nti buli yali kusente za Museveni kifuuse ekizibu nawe nyini woli ense kalubiridde nero kubantu wali sente za yakugamba tukyagenda maaso ne bitwatandika kati obivaamu otya ekikujja mu bintu bino amangu ennyo kwe kudde eri eggwanga nti woyatulira bwe panti bannange ensobi gye nakola libati ne Uganda bansonyiwe amazima ga Katonda mugulu ogenda kubeera protected by Uganda naye munagenda maaso ga Museveni ne mwemulugunya ku bino byakola n'abayita mu meeting z'abayitamu ne mumulaga nti mutende waliddwa naye nga mubimugambira mu office ye munda tubane tutende waliddwa bigenda maaso muzeyi kyusa amu wano ajja kubagamba ngenda kukyusa naye omuko omu mugenda kuba musibula mulamu bw'ensi eno kitegeeza nti bye mubadde bbanga nga mububiika emigaati mu kamwa bigenda kuba si bya mugaso gye muli kubanga mugenda kufanga abatalyangako omuntu yenna afiira mu kutya afa bubi nnyo kubanga abakagamba abali mu kwejjusa okw'amaanyi nti singa saagenze singa saakoze kino singa saakoze kiri oba singa saakola kino bino sandi bituuse munengo abituukamu kati ng'otuuse wennyini okukifiiramu so kati mu kifo ky'okugenda okuwabula Museveni kuba ajja bayita bannaddiini ajja kuyita bakatikkiro ayita abantu ab'enjawulo mugende ku kino kyakola abawaka kyayi naye singa muneemulugunyizaayo tyakyuseemu mwenna muli baakufa so nsaasira ababagamba balite ennongosereza simanyi bakola batya tewali kigenda kukola baba babireeta ekirungi ekirimu nga mulimu ebya Museveni byayagala era ebinatuka ku mmeeza ye ajja kusayininga byayagalamu ebisigadde abigaane naye nga parliament oluse n'amateeka gayisizza naye okuba nti gaba signed by president gaba tegajja kukola kakati ate naye gaba gandikoze naye nga ate constitution president agizalawa n'abakwasisa amateeka abayisizaamu olugaayo n'abafuula nti tebaliiwo kakati ate amateeka gaba ganatuyamba ki ennongosereza ebe neyamba ki ani agenda kugyenfoosinga kati wali enforcement so atawana n'ennongosereza tomala biseera ne parliament yenyine kulaze terina mugaso ne koti terina mugaso kati ekisinga ko bulungi tusoke tulongose ensi yaffe tujjewo bad leadership then tufune ensi gye twagala mukama abampeera omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.